omwami gwosettinga pace nti omukyala wo n'abaana bagenda kubayisa batya, tukyali naawe omwami. Kubanga munnaye abaami abamu mwesuulirayo ogwa naggamba, bannamwe ne bagwa mu mbi, bannamwe ne babonaabona. They get unnecessary distress and stress. Ng'ate wali badde oyogera ekigambo ekyo buli kimu ne kitereera. Omusajja Katonda yamuteeka mu kifo kye eri omukyala bwe buvunaanyizibwa Katonda bw'alina eri ekkanisa. Era ng'oyagala okutegeera Katonda kyalikwata ku kkanisa. Yeah. Nti amanyi n'okutta olw'ekkanisa. So kyava agamba nti omusajja yagala mukyala wo nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. Love eprotectinga era ebbuba lya mukwano, ebbuba liva mu mukwano. Kati omwami obuvunaanyizibwa bwo kwe kumakinga sure nti mukyala wo afiiringa safe ng'ali naawe, naye wonna mu family mw'omutadde, environment mw'omutadde, bw'omuwasa kitegeeza omutadde mu mikwano gyo, omutadde mu family yo. Kati safety eyo alina okuba nga afiiringa safe. Nti bwe mba n'omwami wange ono sigenda kufa na bwavu, that financial safety. Sigenda bonaabona na mbeera, sobola genda mu ddwaliro nga siina 1,000 n'embulu ez'eddagala mutwalo. That is safety. Si just bikonde. Emotionally tagenda kubeera bullied by you. Sigwa agenda omuvuma, sigwa agenda omuyisamu. Kati then n'abantu bonna abamwetoolodde balina okuba nga buli wabeera afiiringa safe. Kati mu famire yo omukibuzo kiri nti mukazi wange ali safe oba nedda? Gw'oyinza okirowooza ali, mubuuze. Do you feel safe? Ng'oli ne baganda bange, oli ne bw'ogendayo ayinza ogamba mukwano manyi saagala kuddangayo eyo wantu kubeerayo bbanga ddene, kambeereyo olunaku lumu waakiri. Ng'alina kye yalaba, alina kye yawulira oba balina kye baamukola, naye tasobola kutabula na famire yo. Weetaaga omulya. Waliwo famire nebaza Katonda njirimu banyigiza mu famire. Biologically tetuli related, naye baatuzaala ne pastor. Kati omukolo ogumu gwe saagendako emabega nali mulwadde. Omulenzi yali awasa. Naye kimu kye nayiga kweri famire obumu. Naye balina obumu obuli ne mubikolwa. Si bigambo bino nti just biki. Waliwo obumu nti omulenzi bw'awasa teeka bonna baganda bwe bakuwerekera. Teeka tekiriko nti nnonda best man gw'omanyi. Yo family erina okubeerawo naawe oli. Bemperekeze gattamu abalala. It's okay. Naye bo balina obeerawo. Baganda bo bayimirira naawe. Then bakyala baabwe bambala engoye ezezimu. Ku mikolo naye nga si mperekeze. Okay. Bakulaga this is one family. Bagenda kujja ku mukolo ogwawe gw'omunda. Kangeza abalenzi bonna ba Luganda baawasa. Ng'asembayo kangeza obuto yaawasa. Bano bonna abakulu bafuna emishaala nga gyegimu gifaanagana. Abawala abafumbira mu enju. They welcome their sister. Era be bamwaniriza. Okay. Gwomanyi nga bakazi b'abalenzi nga bakwatagana ku mukolo olunaku lw'ofumbiddwa ne bakuleetera ekirabo nga bakwaniriza. Era beyita ba sisters. Birthday y'omu bonna babaawo. Ey'omuwala afumbiddwa mu maka gaabwe bali bakazi kibakakatako. Tata ya kibakakatako kubanga ono bamubeererawo. Teeka ewuwe. Natwala ne ngamba, oh my God. Naye bino ebintu ebimu tubiraba ne tubyegomba. Ndowooza nange mbigambe batabani bange. Bannange. Nabyegomba ndi ngamba Mukama nnyambe. Abaana bakule batyo. Amiina. Bantu kibogamba bagenda okuwerekera ku mukolo gwo ng'olina brothers. Babereko gatta mu mikwano gyo. Naye tosobola kuba mu bantu boogambye nti these are the groomsmen. Toyina mu relative. Bakola ki?
manyi bulina kutufunayo something provoking obeeko kyoyiga omukolo gw'oyo omwana omulenzi twali ku gundi launch ya wedding meetings chairman w'omukolo muganda we namubuuza nimwe ani chairman w'omukolo gwe tulina okwasa nagamba of course my brother like of course my big brother of course like osuubira ki outside amanaging esente zange amanaging omukolo gwange abalala ab'enganda tubeera tusuubira bagenda Syria bagenda zibba family eri esomooza tubeeko ebintu ebimu bye twegomba nti eri family baatuzaalamu naye kyatteeka abaana bonna okuba n'ekifaananyi mu nnyumba tteeka ennyumba ya muzeeyi era yatusaba ekifaananyi kyaffe nga tuli abo ne size n'agitubulira in black and white era biri wali portraits z'abaana buli omu ne mukazi we n'atalina mukazi ekyewo ekiri era bamubanja bamugamba gwe wana alina ekifaananyi ng'oliko wekka lwe lwali lwe bakkuba but abaana be bonna bali mu nnyumba ye bw'otuuka bw'oti omanya bano bagamba yeyo famire yange ne bakazi baabwe n'oba osabira abaana bo era obeera omanyi kagondi yewuli gundi wuli gundi wuli yetteeka oh my god bwe tugendayo mulaba embalala bonna bakwena aga mukulu wa mwajja pastor kati ye mukulu wa baga mukulu wa mwajja mwenna mbasuubira wano bonna nga weebale bonna